bwewabaawo akugamba nti ebyokudduka okwo byali byadda, oyo mugambe oba mubuuze nti byali byadda kati amasiga bafumba kwameka. Bafumba kwameka. Edda bafumbanga ku masiga 3 ate n'olwaleero bafumba ku masiga 3. Olwaleero ngenda kunnyonnyola amasiga ago mugategeere. Amasiga ago galina amannya, amasiga g'Omuganda ag'ennono. Era njagala okwebaza gwe asubscribinze ku mukutu gwaffe guno ogw'Olulasangeye, naawe agusharinzeeko ne banno ate nabo ne bajja ne batweyungako. Mwebala abalayikinga, abakomentinga komenti zammwe tuziraba, abasharinga namwe mwebali nnyo mubayi ddala. Ate ku TikTok tukozesa Sengule 2022, ku YouTube kuliko Munnabusiro n'Olulasangeye. Amasiga ago amasiga g'Omuganda ag'ennono era gali 3 naye galina amannya genjagadde olwaleero okubannyonnyola. Erisooka ly'enkoto, eryo tuliyita kasookawo ery'enkoto. Eryokubiri ery'omukono ogwa ddyo, eryo tuliyita kaawokadda, tuliyita kaawokadda. Kati ate eryokusatu ery'omukono ogwa kkono, eryo tuliyita kansangwawo. Yo nno essiga eryokusatu. Ate galina amannya amalala ag'ennono agamanyiddwa nago. Yagadde okugabannyonnyola oba okugabasomesaako mugamanye oba mugategeere. Essiga lye erisooka lirina amannya 3. Otoliyita kasookawo, osobola okuliyita Nabuzaana. Lwaki tuliyita Nabuzaana? Kubanga embuga ya Nabuzaana ebeera Nkoto. Nabuzaana ye muwolereza w'abakyala bonna n'abaana mu maka. Nabuzaana ye Lubaale agaba oluzaalo. Nabuzaana Lubaale Abaganda gwe bakkiriza nti agaba oluzaalo. Era eyo olw'okuba nti embuga ya Nabuzaana, Nazzikuno ntegeeza nti edda ennyo liri. Omukyala ne bwe yabanga asoowaganye ne bbaawe bwe baabanga balwana obanga amukuba, omukazi yaddukiranga eyo emmanju emabega, emabega eno mabega w'ekyoto gye tuyita enkoto. Kale olw'okuba yabanga addukira eyo, olw'okuba nti yewabanga embuga ya Nabuzaana, omuwolereza w'abakyala bonna oba abakazi bonna n'abaana mu maka, Nabuzaana nga olwo abaamuwolereza. Era omusajja alina bwe yabanga akuba mukyala we, omukazi n'amala addukira emabega w'ekyoto oba enkoto ewali essiga lye tuyita kasookawo. Omusajja ng'ategeera obuwangwa era ng'abusaamu ekitiibwa teyaddangamu kumukuba, nga tayongera kumukuba bikomaawo. Kati ye embuga ya Nabuzaana esangibwa emabega w'ekyoto oba gye tuyita enkoto. Ekigambo kino enkoto ate kitegeeza n'emabega w'ensingo. Emabega w'ensingo eno nayo tuyitayo enkoto. Oba akantu ako okategedde bulungi. Kati essiga eryo erisookawo bwe tutayiriita Nabuzaana oba erya Nabuzaana, tuliyita Najja kufumba. Tuliyita Najja kufumba. Tuliyita Najja kufumba kasookawo oba erya Nabuzaana. Ate essiga lino ery'omukono ogwa ddyo, ery'omukono ogwa ddyo ly'essiga eryokubiri, tuliyita Nfumbira ku Bugubi. Ly'erinnya lyalyo eddala lye tuliyita Nfumbira ku Bugubi. Kati ate essiga lino eryokusatu ery'omukono ogwa kkono baliyita Ndiwo ku Lw'abaana. Bw'oba toliyise kansangwawo oliyita Ndiwo ku Lw'abaana. Kale nno amasiga ago makulu nnyo, gatuyigiriza bingi ate makulu olw'okuba nti nno ge gafumbwako emmere. Omuntu yenna yenna tosobola kubeerawo nga tolidde. Olwaleero amasiga kati enjogera eri egamba nti byali byadda. Abantu abamu olw'okuba bakulidde mu bibuga amasiga tebagamanyi. Abamu babeera eyo aliwe oba mitala w'amayanja
mwana bamuzaalira eyo mu kyondo ky'abawalabu n'akulira eyo teyalaba ku masiga ago. Mwana yakulira mu UK, United Kingdom oba USA. Omwana oyo amasiga tagamanyi naye gamunnyonnyole kuba nkuulaze anebye gategeeza. Kati omwana tajja kugamanya naye bw'onoomunnyonnyola amakulu gaago bw'anajja kuno ajja kugalaba era ajja kutegeera. Kale wadde nga tuyinza okugamba nti byali byadda naye ate mu kyalo amasiga abantu bakyagafumbako. Mu bibuga bafumba ku sigiri, bafumba ku masannyalaze n'ebiringa ebyo, naye mu kyalo amasiga gano bakyagafumbako era gakyaliwo. Ate era tufumba ku masiga asatu so saana. Kale ebintu by'okwekwasa nga mugamba ebyo byali byadda, kino kyali kyadda, bannange bisaana nabyo bikome kubanga ebyedda nabyo bikulu. Ozigamira enkadde gy'ozimba ekulema. Kati essiga yo bwekyo bweri naye ekikola ky'okuteekawo amasiga tukiyita okusigika. Nakyo tuba tugayita amasiga kuba gasigikibwa busigikibwa. Edda baddiranga akaswa ke bayita enkulukuku oba akaswa kaba kampi nnyo. Enkulukuku bubeera bumpi nnyo butera okubuukamu obuswa bwe bayita obumpoowo. Obumpoowo ko bumanyi. Obumpoowo era bwe buyitibwa obuggalamatu. Buba buswa butono. Butera nnyo okubuuka ng'olukuba kuba lutonnya obuggalamatu. Era tebabulya, bazadde baabutukubiranga batugamba nti temulya buswa obwo. Era nga kiwanuzibwa nti woobulya mwattu amatu gaggala ne babutuuma obuggalamatu. Kakati sobodde okubannyonnyolako ku ebyo amasiga nago mugategedde bulungi ate ne gye byava yonna. Mpozi amasiga olw'okuba ndino kifo kikulu nnyo mu buwangwa. Edda omuntu we yagulanga oba nkoko nga gijje wa muliraanwa we ow'omuddembo oba ow'omu bulumba oba omuteeteeyi nga bw'agituusiza ewaka we agitwalako mu kiyungu n'agirinnyisa ne ku masiga ago nga bw'agiraamiriza nti muno muno wano weewammwe, muno mozze wano weewammwe, ng'agitadde mu kiyungu wabula ng'agirinyisa ku masiga ago. Kale nno kabanga kabonero oba akalombolombo akaakolebwanga baakiyitanga kuwunika. Okuwunika enkoko babeera bagiwunise, kitegeeza nti tesobola kubula era awo ebeerawo kuba ebeera emanyi weewaabwe waayo ebefunye nayo ekifo ekipya weebezze awo weewaabwe waayo, n'olwekyo tevaawo. Kati ge makulu agaagendereranga mu kuwunika enkoko, naye nga baagirambuzanga ebifo ebirala eby'enkizo. Olaba bagitunuzanga ne mu kasolya k'enju ne bagitwalako mu kiyungu ne bagijjayo, ne bagitwala ku kibanyi ne bagitunuza mu kasolya ak'ekiyungu ne bagitwala mu kayumba mweneesula ne bagiraga ewaayo. Okwo kwonna kwabanga kugendererwamu kugiwunika oba okugibeezaawo nga tesobola kuvaawo. Kakati ebyo bye bikwata ku masiga g'Omuganda ag'ennono. Lwaliro bwe twogera amasiga abamu bajja kujjukira gali ago aga parliamenti, sima ya parliamenti, judiciary, executive, legislature. Amasiga ago simanyi lwaki bagatuma na masiga. Simanyi lwaki bagatuma masiga ago. Bannoonyeza ekigambo ekirala, legislature, executive, judiciary. Tegandi badde masiga kuba ekigambo masiga tumanyi kye kitegeeza. Kale sijja kwogera tototo ng'omukazi asalira olusuku oba okwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi bw'owulira nga luguma agamba nti kale muteguleewo ennoni y'olusuku n'ekibbuluzi ng'omanya alabika nga wamma alidde kireega kundi. Bakutenda okudduka toyisawo osula, te bakutenda okuzinaaga okwawula tosamba baliraanyeewo. Mwattu ne bakutenda okukomaga tokomaga nsambya. Kankomeko nno wano ku nsonga eno ate nja kukomawo n'olutambi olulala nga nsomesa kirala kubanga buli lunaku mba ndeeta birala. Sigadde nze mu Nabusiro Saava Bossa Musisi Nseregganyi Kaawonawo Sengule 1222. Mwebale kutugoberera, mwebale kulikinga, mwebale kukomentinga. Abatulabira ku TikTok ne mujja ku YouTube mwebale. Namwe abatulaba ku YouTube ate ne mutunoonyako ku TikTok namwe mwebale nnyo. Mugende ddala mu maaso n'okuzigirira bannaffe kubanga bwe munnange naasiwa mukanga asiwa mukabukuku. Bannaffe bonna mubazigirire omukutu guno nabo bajje bagabane ku by'ensonga era ebyokumanya lwa nsonga nti ebigambo bingi nnyo 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 abantu bibasaanidde okumanya naye
nga tebamanyi oluusi waawe nyingi babisanga wabijja. Ne ku Facebook tulina ekibanja oba Facebook page teekamu Olulasangeye, ku Facebook teekamu Olulasangeye oba teekamu Bosa Sengule, teekamu Munnabusiro Bosa Sengule, ojja kubanga onfuna bulungi, tujja kuba butoola alusuna ddookoli. Kakati ate bye ebitabo bye nawandiika mu bigule. Nawandiika ekitabo Olulasangeye kiba kya mitwalo 10 kinoonyeeko, ne mpandiika Bassekabaka b'ensi muwawa kiba kya mitwalo 3 kinoonyeeko, ne mpandiika Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi nakyo kya mitwalo 3 kinoonyeeko, ate ne nkuwandiikira Bassekabaka b'ensi muwawa kya mitwalo 3 nakyo kinoonyeeko kigule mu Angelina Bookshop ebitabo ebyo mu ebiri. Ate waliwo ekirala ky'empandiika ekinaatera okuggwa bakiyita enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba, nakyo kijja kubaawo, nja kubategeeza bwe kinaba kifulumye, kinaatera okufuluma. Mwebale kutugoberera, mwebale kulikinga, mwebale kukomentinga, mwebale kusharinga. Baagala bisoko oba kaŋŋambe mamatira bisoko nga bya ngoma. Gwate munnanga kutapula omugongo otakula gugwe. Kale Ssaabasajja Kabaka awangale.